Yes nkwaniriza akadde kano wasibye otya oli otya gwe wina followinga Fahad TV nenkwebaza negamba nti kyewakola kyamaanyi okubanga wasubscribinga n'onyiga kade Rema n'amakulu akyayagala Eddie Kenzo ebyama bivuddeyo omugamba tanze okubanga bagusala ndowooza olengera akafaananyi ako abasinga bagamba nti Rema n'amakula bwe yabadde atunuulidde Nyamuto ne Eddie Kenzo mbu ng'abeegomba mbola omukwano gwe baabaddemu Bannayuganda Bannayuganda balaba edduka ajjukira Bugembe yabadde n'ekivulu ku Serena era ebifaananyi bikyatambuzibwa mpaka nakaakati ku social media ndoza mu weekend gitwakakuba emabega yabadde n'ekivulu ebifaananyi bikyatambuzibwa ku social media ne maama Rema n'amakula bagamba nti maama eriiso lyadde akubye Eddie Kenzo ne Nyamutoolo lyabadde lyaki nga lyabadde lya nnaku nnyo Rema teyakyawa Eriisa Musuuza abasinga bagamba naye Rema teyakyawa Eddie Kenzo eriiso lyabadde liiso lyaki abasinga ne bagamba Rema n'amakula omukono Alani Cruz yabadde agutadde ludda waawo yabadde agutadde luddawo omukono awo naye Bannayuganda naye nga amafollowinga subscribinga nyiga kale update simba nazo Bugembe yajjuza Rema n'amakula bamu abaperforminze akayimba kaŋŋambira akawala ako ŋŋambira kagambe nkatumidde akayimba ako Rema n'amakula bwe bakaperforminze ne Alani Cruz kuba Alani Cruz omukono yabadde agutaddewo omukono gwamu ne yabadde agutadde ludda waawo mazima anti kale Rema n'amakula anyumidde mu kiyunifomu naye nga eriiso Rema lyakubye Nyamuto ne Eriisa Musuuza abasinga lyabatabudde ekivulu kyabadde successful nnyo kyabadde masavu nnyo akafaananyi ndowooza okalengera akafaananyi Bugembe ndowooza bali nga baperforminga ŋŋambira akawala ako ŋŋambira akawala ako ŋŋambira kagambe nkatumidde akayimba kabadde balimu kubanga baperforminga era nga jjukira vidiyo yaako byali bya ku ssomero byali bya ku ssomero era kyova olaba babadde mu zi uniform Rema ekabadde akawala kati Alani Cruz ndowooza ne Bugembe nga kibalwanira nzolengera Bugembe nga yeesibye ekikopo nga omanyi ebintu by'edda ng'otambula n'ekikopo ku ssomero ogende kunywa obwogi ensi ekyuse ensi egenda ekyuka n'emmere evaayo ku masomero ne luli nga buba buugi ate obukalu nga mubunywa ndowooza kati babateramu ne ku mata naye munnange Rema ne Nyamutoolo Eddie Kenzo byantabudde nange akafaananyi kantabudde kano Rema nga yadde atunuuza nnaku etagambika Rema akyalimu akantuntu eri Eddie Kenzo manyi ya moving on badde manyi ya moving on stay on YouTube platform sigala nga ofollowinga wamagu olaba akafaananyi ako kategeeza ki Rema engeri yadatuniramu Eddie Kenzo etegeeza ki akyalinayo akantu akyalinayo akantu oba nedda nange byebyo ebimu ku ebyo ebitrendinga ku social media akadde kano followinga Kebine KRTV Uganda now Fahad TVG subscribinga nyiga kade bona subscribinga n'onyiga kade ojja ku receiving abo notification nga ntaddeyo video wano ku Fahad TVG each and every single day kyolina okubanga okola ekyo ebyalo bindekere ebirala obindekere nze nja kuba mbikutuusako mu bujjuvu full swing gwe kola ekyo ebirala obindekere Alani Cruz bamu kwabadde baperforminga ku kivulu ekyo ekiya Bugembe wabula bapasita tebaalinnyeeyo olwa Mama Fina okubanga yabadde Mama Fina yabalemesezza okubanga bakola ki balinnyeeyo bapasita abasinga tebagala kwesembereza basamizi era munange Bugingo yekka yabaddeyo ndowooza ku bapasita abali mu Uganda muno ate nga abasinga mikwano gya Bugembe Bugingo yekka yabaddeyo yekka abalala bagambye nedda tujja kulinnya waliyo omusamize tebakwatagana n'abasamize tebalinnyeeyo bagambye twagala tujja kulinnyayo naye nga byebyo mwongera okubanga mugifollowinga n'okugyekuumirako eno bagita Fahad TV gimbeebaza mwenna abanfollowinga
namwe bagyekumirako gwe ne subscribe nga nonyiga kale kyewakola kya kabinyo kya tabu nnyo eyongera okubanga ofollowing ate like ngo commenting ugembe Rwema Namakula Alani Kuluzi nga baperforminga Rwema mukazi watu ekiravulabo kikyaliwo Edrisa Musuuza eriso gidi yamukubye abasinga lyabatabudde abasinga lyabatabudde ne bagamba naye Rwema Namakula akyayagala Eddie Kenzo amaso eriso lyakubye Eddie Kenzo ne Nyamutolo nga lyannakunye nga liraga ensaalwa liraga ensaalwa awo oli ensaalwa kubanga alaba bali eri mbu bali mulava okubasinga ne Amuza naye ate Amuza ndaba naye eyaleetedde Rwema okubanga akiruka kubanga Rwema ekyamazima agezze si bwe yali bw'atyo ng'akyali ne Eddie Kenzo lwakati erisoni ate neebuuza lwaki aba ali kuba Eddie Kenzo kubanga amutunuulira mu ngeri bw'etyo lwaki owaayi munnange bibaawo naye munnange erioluusi abantu abeeyagala ne baawukana naye nga omu n'asigala ng'asigaddemu akantu jjuka Eddie Kenzo yakikkiriza agamba nti nomunnange teyakyawa ku Rwema Namakula era akyamwagala newankubadde yafuna omukyala omulala kuba kati yamuvinga onu naye nga yayita mukyala wange era akyamwagala Eddie Kenzo yakikkiriza ye kati tumanyi ne Rwema Namakula oba akyagala Eddie Kenzo ndowooza munnange mweraba subscribe nyiga kade